Victorious tugenda Canon brand ne Katikkiro wano mu kisenge kya cabinet. Engalo ez'amaanyi ezaniriza omugenyi waffe omulabirizi Omulonde, obulabirizi obwa Namirembe, era mukoweeremu twanirize ne Katikkiro mu ngeri ey'enjawulo. Engalo siziwulidde kaseera bannange. Feo cueto lo decisona Mengo olwa Buganda yafe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga asanga fuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikumenga. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otukuza Omulonde mulabirizi gw'e Namirembe. Tuviiremu ebirungi bingi era n'eby'omu maaso bibeere birungi. Byonna tubikusaba mu linnya ly'Ayi Katonda. Waffe omugole omulabirizi Omulonde Bishop Omulonde Moses Banja, tusanyuse nnyo zengalo ezo abakulu zekubiriza w'olukiiko, ate era yaliko omukulubiza w'obulabirizi ow'ekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule, naye talutumidde mwana. Tusanyuse nnyo omulala kamange ow'ekitiibwa Christopher Banja talutumidde mwana. Kamange ow'ekitiibwa Ssaalongo Robert Serwanga, minisita w'emizannyo, abavubuka n'ebitone, naye twesiimye okunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka, naye tusanyuse nnyo okubeera naye. Kamange ow'ekitiibwa Anthony Wamala Kaboguza, Kamange Katikkiro era ne mukadde waffe Ssenkulu wa ekitongole kya Uganda Investments and Commercial Undertakings, naye tuli nawe omukungu Roland Sebuuku. Kamange mu ngeri ey'enjawulo minisita avunanyizibwa ku byenjigiriza ne ofiisi ya maama n'abageesibwa Kootida Nakate Kikomeko, naye tuli naye. Tusanyuse nnyo okubeera naye. Bulungi ne Bishop Omulonde Moses Banja nabo tubategeere. Kamange atambudde ne Reverend Canon Professor Oliver Nasaka Banja. Tusanyuse nnyo wange, tweyanziza nnyo tweyanzeege owa Kampala, ate era nga Chancellor wa Banja University. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kamange tulina Reverend Jonathan Kisawuzi, tusanyuse nnyo okubeera naye, era tusanyuse nnyo kubanga okubeera ne ddiini wa Lutiko kitegeeza ensonga za Lutiko zonna kaakano tuzitambula. Kamange tulina Lady Canon Alice Damulira munnalutalo, naye ng'era edirekita w'Amagoma SS. Tweyanziza nnyo tweyanze. Kamange tulina omukulu Joe Mubalabira era oyo batambula bumu Moses Banja, Muganda wedoza ekifaananyi Kamange ekiraba bulungi. Kamange tulina mukyala Saara Kizito, era naye headmistress wa Gayaza High School. Tusanyuse nnyo okubeera naye. Nga nnyo gwe nasomerayo mu butongole, era tukube engalo ez'amaanyi. Kamange Katikkiro nze ndi wankizo, kubanga babeerayo abajulire nti yayitako mu masomero
college school erimu yensobola Obulange Mengo twaniriza Bishop omujja we Namirembe kutya kitaffe mu Katonda Bishop ekityo oluwalira olunaku olwaleero Oweekitiibwa Robert Wagwa Nsibirwa engalo ezo ze zimwaniriza okwogera eri ekibiina Oweekitiibwa Wagwa Nsibirwa Mwanika wa Buganda ekikidde kalaba yonna ekyasimira Mayiga. Dr. Hamilton, Mulabizi w'e Kampala, Bishop Omulonde ne Maama Lutikko ne muyise nabo, Sipiika, ab'ebitiibwa abanyudde bulungi nnyo, basawo ne bannamawulire, muneegatteko twanirize Canon Banja n'omukyala Profesa Banja mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka mu mbuga y'Obwakabaka bwa Buganda. Kuyozaayoza wamu ne maama Mukama okulonda okubeera omulabirizi ow'omukaaga mu bulabirizi bunakazadde obw'okussaayo mu Uganda muyogeyoge nnyo muyogeyoge ddala. Obwakabaka bwe bwaleeta eddiini zonna mu Buganda ne Uganda nga n'ey'okussaayo mu kitadde, era obwakabaka buwagidde era buwagira eddiini zonna ze bwaleeta, ate eddiini ezo zaggirako ebirala bingi, ng'oggyeeko okulyowa emyoyo, wagirako okuyigiriza abantu okusoma n'okuwandiika, okujjanjaba abantu, n'empisa ezimu ennungi ez'omu bantu. Kale ng'obwakabaka abaali obukristaayo ate tetubuwagira era tutaabuwagira nga n'obulamu bw'Ennamirembe buli mu Buganda tubadde tukakalako Bishop elect Banja n'omukyala okubaniriza mu mbuga eno era n'okubayozaayoza mu butongole muyogeyoge nnyo. Wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obulabizi bw'Ennamirembe naddala, naye n'obulabizi obulala bwonna obwakristaayo n'obw'Abakatuliki n'Abaisiraamu bulungi nnyo mu kiseera kino n'ebiseera ebiyise birina enkolagana nnungi nnyo. Omulabirizi owalira tukolaganye bulungi nnyo naye, era ffe tulina essuubi ly'amaanyi enkolagana negendagenda maaso kubanga tuweereza abantu be bamu mu Buganda, ate nga enkolagana yaffe twendagire bw'okyawula kubanga Namirembe Buganda nayo Namirembe, era ffe ekyo olwaleero ng'Obwakabaka twagala okutegeeza Venerable Canon Bishop elect Moses Banja nti Obwakabaka bugenda kuwagira mu mirimu gyo gyonna ng'oweereza, era tofunangayo nangenyera yonna gyenzigule okujja mu kakalizo lya Katikkiro, okuleeta ensonga, okuwabula. Tusuubira ojja kutuwabula ng'omukulembeze, ate naffe tujja kweyunira nga bwetweyunira tulabe nga tutambula wamu okutwala Obwakabaka Obuganda n'ekkanisa mu maaso. Obuzeeyo kumpi nnaku 10 otuuzibwe mu ntebe eyo, naye twagala okusubira entanda ng'Obwakabaka ya mirundi ng'ebiri. Ntanda esooka tukwagaliza
buli mukristaayo gyali obulabirizi na buli kanisa gyeri obulabirizi bawulire obuweereza bwe eri buli mukristaayo n'eri buli kanisa. Obuweereza bw'obulabirizi buleme kubeera Namirembe wokka, kubanga ekkanisa gyeri ewaffe eri Namakomo, ekkanisa gyeri n'awalala. Tusuubira nti buli mukristaayo ali mu bulabirizi bwo na buli kanisa eri mu bulabirizi bwo ejja kufuna obuweereza bwo okuŋŋamiza bwo era tujja kwerimirizaamu. Mpande y'okubiri twagala okusibirira ey'okulaba nti ng'omukulembeze, kuba ffenna tuli bakulembeze ku mitendera gyanjawulo, ng'omukulembeze twewale abakulembeze era tukyewala nnyo wano obulange, okuwabula n'okuzimbira ku buzindaalo. Tukyewala ekyo, tekizimba ffe tuli bannabyabufuzi. Olumu akazindaalo n'avuma n'avoola, oli n'agamba njagala kuwa ab'ekibiina kino amagezi, oli n'agamba njagala kuwa ab'ekibiina kino amagezi. Kakati n'ababwerawo amagezi kuki? Azindaalo. Omuntu yenna azimba ekintu kye oba awa amagezi agava ku mutima, ajja n'ajja kaawa n'agamba naye wategedde ensibirwa ensonga endeberebweko. Tutatambula tutyo, tujja kwongera okugenda maaso ng'ekkanisa ate ng'obwakabaka. Ffe tukwagaliza obuleezi obulungi ne maama, era ziramu okwaniriza tugenda kukuwagira buli nsonga yonna gw'onookoowa okujja okunona okufuna Omulonde wa Namirembe agenda okuddira kitaffe mu Katonda kusobera ogere aye Katonda n'abasabasajja Kabaka Uganda tuba tukube engalo tuzikube era ndowooza tukube engalo ezisaana. Banja afuna amaanyi Katikkiro wa Buganda kaakano nga obuvunanyizibwa obwo naye ng'ate bw'okwata mu byensimbi. Twagala nnyo okwebaza awamu n'abakulu mwenna abali wano abatwaniriza ssebo sipiika w'olukiiko olukulu Uganda, Ekitiibwa Patrick Mugumbule, era awamu nammwe mwenna, kubanga mwenna babatwanyiridde bulungi nnyo, era ssebo njala nnyo okwebaza obbi wano Makerere College School. Omulimu ogukoze bulungi, obutande nawo bonna obayamiriza bulungi. Okwebaza Katikkiro, okwongera nange okwebaza Katonda olw'abakulu b'entambudde nabo abamperekeddeko, ssebo mukadde waffe omulabirizi Right Reverend Dr. Anton Tebi. Njagala nnyo okwebaza kubanga nze gwe mulundi gwange ogusoose okujjako wano bwe tuli. Badde sijjangawo ku mbeera efaana bweti. Kwebaza nti wawaddeyo ebiseera n'okkiriza okunterekerako. Era ne mukadde waffe ddiini wa Lutikko, Reverend Canon Jonathan Sauzi, njagala nnyo okukwebaza. Lutikko lwa Uganda tuli kikimu, kubanga ebya Buganda byonna era bitambuliza wamu. Ekitiibwa bwogedde okutegeeza wano, era abakulu bano abalala b'entambudde nabo
njagala nyongera okwogera katono yasinabako tono yinza okwogera maama oyo Lady Canon alisitambulira n'abagoma SS okireeta ekyo yamyuka lukiiko olufuga essomero lya Gaza Junior School nze nga Ssentebe lukiiko olwo oyo emyuka wange alina ate taata kubanga yasiga taata waffe omwami John Wycliffe Balagira yakolera mu Ministry of Works Ejjinja era n'okwessomero ebyo ekuweereza mu lukiiko olwo tekukulwa Kizito. Tulina obuzibu oluusi kubanga ku lusozi okutujjeko kakati ne mu high school binayo Kizito kyalo bina Kizito ekuwa essomero eryo. Njagala nnyo okwebaza Katonda ssebo olw'ekitiibwa era awamu n'abakulu mwenna okusooka okutusabira ebibadde biyitibwamu nga bwe mumanyi era nga mutegeezezza nti lukiiko e Namirembe n'obulabizi bw'e Namirembe bwe bunaakazadde. Kale nkakasa nti mubadde musaba ensonga ezo zonna eziyitiddwamu okutuuka okulonda omulabizi wabadde okusaba kw'amaanyi. Ne twebaza Katonda kubanga obulabirizi obulala bwonna butunuulidde Namirembe. Namirembe wabeera obulungi n'awalala waba bulungi. Kale Katonda n'atubeera enteekateeka yonna eyitibwamu bulungi. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutusabira. Ffe Katonda ng'atuyise okujja okuweereza, tuzze kuweereza obulabirizi ate n'okuweereza wonna. Naye okusinga ennyo wano mu Buganda tumanyi nti omwaganya kaakano obutubuliddwawo okuyingira wano ebisoose okujja wano mu kiseera kino ekikulu omuteesezebwa ensonga omwaganya omutuguliddewo ne tujja wano ssebo Katikkiro tujja kugira ddala era nga tujja kuweereza twebaza kubanga ffe okujja wano manyidde ddala nti ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amanyi bulungi ne Katikkiro ataliiwo kaakano naye amanyi tituli wano. Mutwanirizzaamu amaanyi ate nga mututegeezezza bulungi ebigenda mu maaso wano ate ne Namirembe kubanga mubimanyi. Manyidde ddala nti bwe tunaatambulira awamu bwe tutyo nga bwe tutandise olwaleero eno ntandikwa tujja kugenda bulungi mu maaso n'okuweereza Katonda kwatuyitidde era tuwera mu maaso gammwe ne maaso ga Ssaabasajja Kabaka era nti tujja kutambulira ddala wamu Katonda nga muteesi waffe. Ensonga yonna ekwata ddala wano mu Namirembe era n'obulabizi bwonna obw'e Namirembe obuli mu Buganda. Ensonga ezikwatako wano naffe zitukwatako n'ezibakwatako wali e Namirembe era kubanga tuli wano tubakwatira. Kale mbeegayirira ngira mbayita mujje tunyumizagane tutwale okuweereza mu maaso obw'e Namirembe ate n'obwa wano tugende nga tulina muli gumu. Bwe tunaakola bwe tutyo manyi nti tujja kuwangula bingi. Njagala okutuusa gye muli okusiima obuwagizi obutuweereddwa ssebo Katikkiro obuvudde wano ne mubutukwasa bwe tugenda okwanjulira bannaffe
obuwagizi obunene obw'amaanyi. Twagala nnyo okubusiima, mwebale nnyo, mwebale nnyo okuteekateeka ebyokukolo okwokutuuza omulabirizi gwe Namirembe. No Mukama abatuwere nnyo omukisa. Tuwera nti omwanaabawo kimwetaaga gye tuli, naffe tujja kujja ddala mu maanyi ddala amaanyi agawera. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubanjulira mukyala wange ono maama mulabirizi Omulonde. Canon, Olivia Nasaka Banja. So wekitiibwa manyi tojja kukusabako bagira Katonda n'agulumiza University era manyi eri wano mu Uganda. So nga tuli Namirembe tulibeereje tujja kukwatira wamu mu nsonga zonna. Tusaba Katonda atubeere tutambulire wamu ku nsonga zonna. Oluggi lwaffe lujja kuba lugule naffe gye muli, nga mujja nga tutulako wamu nga tuteesa mbadde sinaabalana ojogera n'olowooza nti okyakuseyo ku bbanga naye bwogende ennaku 10 engamba ennaku ziwedde. Tubayise ennaku gye bannange tubeere wamu ng'enteekateeka eno egenda bulungi mu maaso era tujja kusanyuka nnyo okubalaba. Obuganda tubuyimirizamu nnyo twagala ku lunaku olwo balabe nga tutambulidde bubuufu bwo nga tutereeza mu Katonda abeere wamu. Era nga bwe tweyanne nga Omulonde Katikkiro mu Lutikko Namirembe okwogera buli omu afuneyo ku lulwe lw'amazzi tulyoke tugende maaso. Kyokka nga tukimaze tujja kufuna ekifaananyi wali. Twongera nate okwebaza omukisa guno gw'otuwadde okuyiya Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Maama Nnaabagereka, Abambejja n'Abalangira, Katikkiro n'Abamyuka era n'abakulembeze bano bonna Mukama Voice olw'omulimu omulungi omunene ogw'amaanyi ogw'ekitiibwa bwe bakola Mukama waffe ku Bwakabaka buno bwa Buganda, ate era Mukama waffe n'okugatta abantu ba Uganda awamu ne Uganda yonna. Kale Taata okuyingira kwaffe n'okufuluma kwaffe kubeere omukisa omunene eri emirimu gyonna egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Abaddu bo n'abazaala b'ebiseera bye bawaayo Mukama waffe gwenyini gw'oba obasasula, kubanga batambula ne babunya ne bagenda eyo yonna ne batukunga era Mukama waffe n'ebibala ne tubirabako. Kale tukomawo nga tukusiima olw'okulonda abasajja n'abakazi ab'amaanyi Mukama waffe okulaba ng'Obwakabaka buno bugenda mu maaso ate nga n'abalala bayigira ku bwo. Kale Taata obawe omukisa buli nsonga yonna. Ssaabasajja Kabaka omuwa obulamu obulungi n'obuwangaazi era emirembe gya Katonda esinga okutegeera kwonna kikume emitima gyammwe n'amagezi gammwe biremu okuva mu kumanya Katonda n'okwagala Omwana we Yesu Kristo n'omukisa gwa Katonda Ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere wamu nammwe kubakuume kusinkana ebyammwe byonna biremu obbavaako kaakano emirembe ekitiibwa kya Uganda kyavada naffe tukikuumeka. Ssaabasajja Kabaka awangaale, tweyanziza nnyo, tweyanzege.
Tadi omukono Victor News Uganda tuwala Mulange Mengo Canon Banja Kiswa n'embuga Omulonde wa Namirembe Diocese Namirembe Victor News Uganda tuwala Mulange Mengo ne Canon Banja Namirembe agenda kutuuzibwa nga 10 omwezi guno gwe 12 gutandika. Victor News Uganda Segawajiradi wano Mulange Mengo tubadde ne Canon Moses Banja Bishop Omulonde agenda okubeera Bishop omujja owa Namirembe Diocese agenda okuddira kitaffe mu Katonda Bishop Kityo Luwalira mu bigere agenda okutuuzibwa nga 10 omwezi ogwa Desemba ogutandika mwaka guno 2023. Victor News Uganda mbwano tubadde wano Mulange Mengo.